Okay, tukwaniza we nawe na omulabi wa gospel hit amanya gangenze Mariata esawa zino tuline Sheikh Umaru. Tukwaniza nyo so. Baniriza nange lwakuba nti kusaawa eno sijja gamba nti nsanyusa obbalaba tuli mu biseera ba mu maziga era nga ffe mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekyokufiibwa oba okuviibwako mukadde waffe muganda wange mukama wange Pastor Yiga Augustine abizaayo. Naam. Kiki kyotagenda kwerabira ku Pastor Yiga? Oba kiki kyolifate werabidde ku Pastor Yiga? Kyendifa seerabidde ku musumba Pastor Yiga nti sinnalabayo ku myaka gino gye ndiko, sinnalabayo muntu alina mutima gwagaliza ng'omutima ogugwe. Abantu abasinga obungi beekwese nti batwagala naye nga balimba, beefuula mbu baagaliza naye nga balimba, emitima gya bbalamu. So Pastor Yiga kyendifa simwerabiddeeko nti abadde n'omutima ogwagaliza ogugwe yekka, ne bwe tulikola tutya simanyi nti tulimuzzaawo alina omutima ogufaanana gwo. Ebijja byogera ku basumba bamu nga Pastor Male nga omusumba oli owayiise ezo video ne bagamba nti aliyo senafa kuba badde mufere gwe ekyo kyogerako ki? Abanzinzi ogamba nti tebaagaliza era obusajja ng'obwo tusaba Katonda abutwale nga bukyali ate munnaye Katonda ebintu by'olumu bibuzaabuza. Bakati obuntu obubi ng'obwo bwe yali badde atwala naye abantu abalungi bwali bati ate n'abaleka. Kakati okugamba ono mbw abadde mufere, kati kiki kyabadde akola ennyo eky'obufere kyawukana nammwe mbw olw'okuba abadde agaba empeta? Waliwo obusumba obwo bwemmanya abamu bagaba muceere, abalala bagaba mazzi, ng'amazzi liita 5 gitwala ku miliyoni 5. Abalala bagaba baasa, takwata baasa erimu mitwalo 10, batandikira ku mitwalo 35 kakadde kudda waggulu. Abalala bagamba ebintu by'ogamba nti oli asinzidde ku kino ye mufere yaluwa oyo. Nze ndowooza nti bw'abanga Pastor Yiga abadde mufere kitegeeza abasumba bonna bafere, kuba waliyo abatugamba nti ye Pastor Yiga abadde agaba mpeta, abalala bagamba nkomba ku bigere ofune omukisa ng'okomba ku kigere ati bwe busirwa obubajinga waza. Nze nategeera ensinga oba nategeera abantu nga Pastor Yiga bw'abategeera. Abantu abalokola abasinga obungi bonna mumanyi okole mu mazikiti mu mikyaki zaabwe mulimu ebidongo, naye gwe omanyi lwaki ebidongo mu ebiri? Bakimanyi nti omuntu agenda okulokoka ng'alina stress, alina ebimutwalaganya, ayagala abeerawo ng'omutima musanyufu. Kati abalokole kye basooka okubakola kyaki zonna kubakuba muziki. Bamala bakuba muziki ne bacakala, stress n'egenda, n'alyoka ayingira wali counseling, musumba n'amukwatako n'akkakkana. Kati bino ebintu byonna kyaki ebadde ekyasinza okugoba stress ku bantu ye kyaki ya Pastor Yiga, kuba ye yali yategeera abantu nti baagala kino na kino. Kati bwe bavaayo mbu Sheikh Umaru abadde mufere n'oli abadde mufere, nze mbuuliraayo omulokole omu. Kana akasajja akawa wano simanyi ke ka Pasitani awo ku 2 kayina TV na TV ziri mmeka? Amazima ga Katonda mu ggulu tekasobola kukiyitako wadde omusiraamu n'omu, tekasobola. Naye omusajja omulokole Pastor Yiga ate n'ayita abasiraamu ne tujja ku gundi ye. Kati nze nvaawo nga ngamba omufere bali be bafere. Kati Male, Pastor Male oba ali kiki mu nsi eno oba lwaki tekafa? Tekayina kye kalina, tekayina kye kwongera ku bulokole, tekayina kye kwongera ku nsi, ko kali awo kwasama muno naafa n'ojaganya bujaganya. Kani imagine wadde mbadde n'obukuku bwammwe naye obuzibu obuliwo kati osooka n'obikkako naye kukakubisa bipande kaagala kujjayo nandongo okuteekawo okuzina stupid. Okay, kakati wategeddeko ku arrangements ezigenda obbawo okuvaako bamuziika wa? Kye mbadde ntegeddeko nti omusumba Yiga ebintu ebisinga obungi yabikwasa looya we, kati tutambulira wansi wa biragiro bya looya we. Era tukubagana eno mpawa yalama muziika oba wano ku kyaki awali maama we oba tugenda muziika byonna tetubimanyi, but gundi we looya we byonna yabimanyi. Nga badde mukwano gwe tubuulire Pastor Yiga abadde alina omukazi? Pastor Yiga abadde n'abakyala si n'omukazi, abadde n'abakyala nga abasumba abalala bye babeera n'abakyala. Kuba teri musumba alina mukazi omu. Nze njagala omu yeesowoleyo ku basumba bonna abali mu nsi muno, abali mu Uganda wano, agambe nti nze nyina omukazi omu, nze ndyoke mulage bakyala ba abalala. So n'omusumba Yiga abadde n'abakyala ng'abasumba be balina abakyala abalala. So mukazi omu wabula abakyala ng'abalala be balina abaki abangi. Naam, bwekyo biki.